ali amanyi Kasiba Mpunu nti naye mulunzi okujjako bwalunda janalyako amatu janalyako okusobola okugifaanana. So siyinza mala budde na muntu bw'atyo balowooza siyinza baddamu naye kati muzeemu. Politics wa Uganda nekikyanemeseza omu breaking through kwogera mazima abantu tebagaagala. Sempa, where did you go to school? Mu kalulu kano natomera ntya in thinking. Bring a person here. I will explain to somebody else. Asimbye abantu layini, abasajja wano, abakazi wano. Bwana Sempa. Abadde mu kalunga baba omulondesa, somebody who has been trusted as an arbiter, as a presiding officer of an election. N'abala omukazi ow'olubuto aweese omwana nga mbalamu abantu basatu. N'ava eri n'amukuba ku lutu n'agamba omu, babiri, basatu, omwana ali ku mugongo. Oba obululu busatu in one person. Because I'm telling you, you were fool, you took money. You were fool, you were fool. Olwalero Esebo President Robert Kyagulanyi Ssentamu nfanfewe mukwano gwe munywanyi we Esebo amwerekedde amubulizaako ettono yebakidde eringi ani oyo yogikanyihamba Esebo akensa mu byamateeka kituufu naye mu byonna eke bingi ebirabiseeko mu kuziika olunaku olwaleero Esebo kati tulwisiza batuliza njagala eke tusingulirewo mutereevu bateekeko ekigalo aji abutuga tutambula naye musomi wa dduwa eke baabuwe President ng'ali mu kuziika Esebo akatambi okalabye omukyala Sami agenza okuziika Malende Esebo omukyala Zaala Luli ombimba labye anti ebiriwo bimanyi kitegeera bulungi nnyo empisa akati eke abo bosingula empisa kintu kikulu nnyo amazima amatuufu nti tulabye enjawulo abantu soko batengeeze akatambi kano kabadde anti kaakati olunaku olwaleero nga bwe twogedde nti President Robert Kyagulanyi Honorable Joel Ssennyonyi ne Secretary General waffe David Lewis Rubongoya n'abalala mubaddemu n'ababaka bangi aba Parliament, the Honorable Derek Nyeko, Alan Sewanyana n'abalala bangi bonna bamuwerekedde ogenda okuziika Professor Kanyihamba. Kakati mu bantu babaddeyo ne mubaka Honorable Shamim Malende akiikira abantu b'e Kampala, Mama Kampala, era butereevu nnyo tumulabye bw'atuuse asanze President yatuuse ne Zaala Luyulika ayagala oba eyeegwanyiza tiketi oba kadi ya National Unity Platform obubaka obw'omukyala obw'ekibuga Kampala. Mu bufunze okugjawo Shamim Malende yaddewo. Bano bombi bazze butereevu nnyo ne babuuza ku President. Naye wano wali ekinyusi okulya n'okukomba essowaani nti Honorable Shamim Malende bw'ayolekedde wali President afukamidde wansi n'abuuza Honorable Joel Ssennyonyi ng'afukamidde n'abuuza President ng'afukamidde be bantu babiri bendabyeko ng'afukamidde ng'abuuza. Yes, ne Secretary General waffe David Lewis Rubongoya naye amufukamiridde. Basatu afukamidde ng'omukyala kubanga badde ayambadde gomesi. N'afukamira wansi n'ababuuza. Zaala Luyulika naye akoze kyekimu abuuzizza abantu basatu. Asookedde ku Secretary General waffe n'addako Leader of Opposition n'asembeyo President. Bano bonna ababuuzizza ayimiridde. Naye ng'ayambadde era nga Honorable Shamim Malende katono nnyo n'engoye ndowooza abantu baziraba zaagadde okufaanaganamu era nga bw'oziraba zaagala okufaanagana. Kaakati kitegeeza ku bano ababiri ani alaze akabonero ekisooka ak'obukulu z'okusinziira nga bwenda bakubanga nawe ojja kuwa submission yo nti Shamim Malende alaze maturity, ekyokubiri alaze nti oyinza okubeera ng'oli member of parliament olina ekitiibwa oli honorable naye ekyokubeera honorable ekikuggyako kubeera mukyala Muganda. Shamim Malende Muganda, Zaala Luyulika naye ndowooza Muganda. Kaakati ekyokubiri tekikuggyako kusigala ng'oli mukazi eyeewa ekitiibwa nti bw'oba olina okwewa ekitiibwa wawe olina okufukaamirira wawe olina okuyimiririra. Nti wano ne bw'oba toli Muganda tulabye bangi nnyo nga bafukamira n'abantu batali bannayuganda bafukamira n'abasajja bafukamira. Tulaba Honorable Balimwezo ng'afukamidde ng'asaba. Bantu bangi bafukamira mu kufukamira okw'engeri eza buli kkala. So Shamim Malende afukamidde, kiraze empisa, kiraze obugunjufu, kiraze n'ekitiibwa nti oli President wange bali baaminze ndi mukyala. So ebintu bingi ebinziruse mu mutwe ne kinzizaayo eri ku kaadi bano bombi gye balwanirira oba gye baagala. Era enjawulo etandise okubeera ng'erabwako ne bw'oba otunuulira abantu bano enjogera yaabwe ne history waabwe
olaba nga tafaanaganira ddala nga tebimakinga nga kuliko omuntu omulungi nga kuliko omuntu omukkakkamu nga kuliko omuntu ayagala ennyo abantu omuntu wawaatu omuntu webale nnyo ne kubaako n'omuntu gw'olaba nga alabika nti ayagala kilasi kulaga nti yawaggulumu nti si muntu w'abantu nnyo naye abantu be balina okumwetaaga. Ebintu bino biri bibiri, waliwo okwetaaga abantu n'abantu okwetaaga. Naye wano mu mbeera eno waliwo alaga nti abantu be balina omwetaaga, waliwo alaga nti okubeera omusajja just kiri bwe kityo. Ekyokubeera nga gwe pulezidenti w'ekibiina tekitegeeza nti nze oba nfukamire nkubuuze, ekyokubeera mu bantu nswala okufukaamirira. So byonna tulaba elementi ezo nga mwe tutambulira. So nze kunze submission yange ku nsonga eno eya Honorable Shamim Malende na biki ebimufudde ow'amaanyi nti alina empisa, abantu abakulu abawa nti ono muntu mukulu, buli muntu amutwalira mu kiti kye era amuwa ekitiibwa ekiba kisanidde. Ndabanga ne bwe mba nningizaako eri alinga ayinamu kukunkiza, era singa nze mbadde nga bakaadi mbadde njagiwa Honorable Shamim Malende kubanga nze singa nze njigaba si katono, kintu kinene nnyo kubanga kamera zirabwa ensi yonna ezibaddewo. Kitegeeza nti kino kigenze worldwide. Ab'e Bulaaya bakirabye, ab'omu Afrika bakirabye, Asia bakirabye, buli wamu bakirabye. So tekitwala nti kintu kitono. Ali presentinze bulungi abantu ba Kampala Central eri president n'ekibiina National Unity Platform. Embeera eno kubanga tugikubaganyako birowoozo. Ogirabye otya gwe? Akalowoozo kange si kanene nnyo. Singira ddala ebisinga obyogedde nti mukyala yenna wabanga abuuza omwami naddala okusinziira ku bw'aba ayambadde. Nga sinakwera nga ngusala baba okimanyi kusala gwakawala tetugusaze. Nze nja simpadde submission yange kakati nga bwe mbanga mpa submission yange naye question yala kubuuza tolowooza omukyalo ono okuyimirira okubuuza ku president ayinza okuba nga yamubuuziza mu luzungu. Ekyo kituufu kisobokera mu luzungu oba obuuza omuntu kwetaagisa okwera ng'ofukamira tolina kufukamira naye ate ennyambala ye teraga nnyo oluzungu. Waliwo engoye omuntu zayinza okwerawo ng'ayambadde kati nga gwe n'otunuulira omuntu nga ono bw'aba ng'ayambadde bw'ati akubye gomesi omutega nswera ekiwuzi ataddeko oba n'ebigenderako nga bwebimanyi nti ekibuza gumidde ayinza kubaayo ate n'abuuza muntu mu luzungu wadde ng'era tetuyinza kigalantingako nti omuntu ayambadde gomesi talina kubuuza mu luzungu. Nakyo kituufu naye kati mu mbeera bw'eti kyekikulu kiri nti mukyala Malende ono bulwa buyodde kugamba bw'oba gwe naawe kaadi oba ogimuwa ogimuwa balina okubeera nga wano bamwongezza ogimuwa lwakufukamira si lwakufukamira naye empisa azaakiraga ebbanga lyonna. Pulezidenti buli bwamusisinkanya ebiseera byonna abadde afukamira sina pulezidenti yekka abasajja bonna ab'ebitiibwa azze abafukamira omukyalo ono ng'alagwe bwetuwaze mu bantu namukyalo ono n'abantu bennyini mu katale omutambi weebuli ng'ajja abuuza ku bantu be naye nga kwalaba nti ono mwami musajja mukulu ng'afukamira nga muyimirirako ate ng'abeera mu bwangu. Twabadde awo General Museveni bwe yabadde azzeeko emmengo yayogedde ku kintu kya Buganda. Ffe nga ffe abamu abagoberera nnyo ebintu ebigenda maaso mu ggwanga Uganda n'ebigwa mu kkowere kubanga tuli mu Buganda. Yagambye nti rediyo y'obujjajja ebalimba bye boogerako byonna mbu bya bulimba. Yabadde yakamala okwogera ekigambo ekyo CBS ne postinga nti omubaka Shamim Malende oluvannyuma lw'okuwa obukadde 10 asisinkanye pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okitegeera oluvannyuma lw'okuwa obukadde 10 asisinkanye Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP nga kiraga nti singa teyawadde ssente okitegedde. Ne kinzizaayo ku kiri nti rediyo y'obujjajja amawulire geewa abantu gaba mafu. Nti Shamim Malende abadde asisinkana pulezidenti wonna waaba asoboledde okubeera ng'amusisinkana ng'amukyalira mu ddwaliro, naye tekitegeeza nti olw'okuba abadde tannabakubeera ng'awaayo ssente y'ensonga lwaki abadde tannabakubeera ng'asisinkana pulezidenti. Ekyokubiri, omanya otya oba yasisinkana pulezidenti nga tewaaliwo kamera? Okitegeera? So radio balina okubeera mu kamera, balina okukuba ebifaananyi, balina okupostinga.
so waliwo ebintu ebimu nga bya munda waliwo ebintu ebimu nga byewabweru nga bya mu public so nekinzizayo ku kiri ensonga lwaki abantu ba National Unity Platform okutandikira ku president tebakyaziba ku BBS tebakyaziba ku CBS nti amawulire gaayo ebiseera ebisinga gakuba bukubi NUP ga bulimba era omusajja bw'ava General Museveni n'agamba nti radio y'obujjajja amawulire geewa ga bulimba ebawe ebintu ng'ebawubisa ebawe ebintu ng'ebalimba yandiba omutuufu on the other hand awo mba muwagira anti nze ekituufu nsigala nga ndaba nti kituufu kati awo mba ku saidi okusinziira ku bye yayogedde abadde tunamala kwezaawo wiiki ne birabwako nga CBC yennyini ate yebifulumya kati ku nsonga eno omubaka amayiddwa nga muyite mbaka Honorable Sami Malende tujja mufundikira bwetyo bannayuganda bagende mu comment batubulire ddala kusinziira ku bino ebibaddewo olwaleero batutereyo balaba ddala ani alidde empanga ate ekyokubiri tetulina kubeera na zittiimu tetulina kubeera na tiimu Honorable Sami Malende ettiimu ono tulinde bulinzi kaadi yejja okusalawo Honorable Wise wa Mufumbiro ono nno nga ye deputy spokesperson wa National Unity Platform olunaku olwaleero njagadde tumwogereko nnyo muyivu musajja mulamuzi tatewe mulamuzi mulamuzi Wise wa Mufumbiro ye deputy spokesperson wa National Unity Platform era omulimu gwe agukoze nga bwe gwetaagisa kumpi na kusingawo era singa tewaliwo Honorable Joel Ssenyonyi oba oliawo singa ye mwogezi w'ekibiina mu buufu bwe bumu omusajja ono yasaze okwesimba ennakawa naye ebigambo ebimuwerekerwa biyitirivu nnyo nnyo nadde ababimuwerekereza siba NUP ababimuwerekereza siba NRM wabula be bayita ba opposition naye katono nnyo nga sinaba kubeera nga tuyingiraawo kankomeo bino bikulu nnyo Kyagulanyi oba omufiiriza akakalulu kaba kafu nkiddamu bw'otiikinga bw'oti ako kafu kubanga akayini kayise mu layini nobwe kagenda waggulu kaba kagenze mu bokisi y'omuntu omulala akakiiko k'ebyokulonda kajja kukubala ng'ataronze kano kabeera kafu oba olonze naye nga ekyolonze kifu ekyokubiri waliwo omuntu omulala ajja kubeera nga wano bajja kubeera bangi ono omuntu ayinza kuba muntu gw'otayagala leka kukola bwoti oba tolonze leka kukola bwoti oba tolonze ng'omaze kutiikinga ng'omaze n'obw'otiikinga bwoti ono ye Kyagulanyi ne Ambrero giraba ng'omutiikinze bulungi bwoti naye n'oddamu n'osaza ku muntu gw'otayagala ono no mu kabokisi n'osaza ku muntu gw'otayagala oba tolonze kaba kafu mwetegereze bintu bino bajja kuba bangi wano Kyagulanyi ng'ali wano ne manvuuli ye mulonde bwoti ako kayini ke baagala tikayise mu layini muno tikayise wano tikayise wano tikayise wano mukitegede now bw'oba ng'ogenze kutiikinga n'okola bwoti oluusi niweeraba n'olaba nga kayiseemu kyentera okubagamba nti bw'olaba nti okoze eno ebeera nsobi nga tonavaawo wali gwokalaba nga kali bwe kati ddayo wali owojje ka ballot paper bajja kukuwa akalala ge mateeka g'ebyokulonda oddemu olonde bulungi oddemu olonde bulungi oddemu olonde bwoti ako ke bajja kubala ekyo kintu ky'okuddayo kiri ku lusho abantu bangi mukwatibwa ensonyi abantu bangi mutya n'olaba nti banandaba batya gwe n'ogenda bugenzi naye bw'oba ozeeyo wali bajja kuwakala oddemu olonde bulungi babuwe ensonga eno ey'okulonda bannayuganda balina okwongera okubeera nga bagitegeerera ddala nnyo 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 era kyamakulu nnyo nkulu okubeera ebigambo ebiri mu katambika butereevu babitegeerere ddala kakati kukomye wali Wise wa Mufumbiro wadde ekyenyinyonyola Wise wa Mufumbiro abasajja abamulumbagana siba nuupu siba NRM wabula ate be bayita ba opposition naye njagala nnyo katono nnyo osooka otwa ku kifaananyi Wise wa Mufumbiro ono
okusinziira nti yeesimbyewo. Bw'otunuulira characters ze enziramu ye ey'ebigambo njagala tulabe submission yo nange oba oliawo naawe eyange. Kino kimulekawa kubanga azze kwesimbawo, kimwongera ettutumu okusinziira ku byayogera, oba kiyinza okuba nga kimukuba technically ng'omuntu. Byonna bisoboka era byonna bituufu ddala nga bw'obyogedde. Kimwongerako ate era kimukuba ng'omuntu. Kubanga ekitiibwa kyaliko n'ekifo mwali kinenemu okusinziira ku ntalo nga zino bwe tuzimanyi ezikubeera ebiseera. Bwe zitakulekera kifaananyi kibi oba oluusi oba oliawo atoovaamu okudde ng'olinga nnyange. Naye kyemmanyi ku Wayisu ono musajja mulungi nnyo nalubwezi. Tanyigirwa mu ttooke. Tanyigirwa mu ttooke. Ate ebbanga lyonna azze ayogera ebigambo. Bannayuganda oba oluusi ne batasooka kubitegeera. Ye ate gye tugenda mu maaso osanga nga bituufu. Okimanyi nti Wayisu ono ye yasooka okuvaayo okwogera ku mpuuga nti yali ebitaano. Najjo n'atugamba nti finiitu. Nga ne pulezidenti anaba kubeera ng'akyogera. Ye yasooka okubeera ng'akyogera. Pulezidenti oluvannyuma ne n'akola ki? Ajja n'akyogera. Era mu baakuba mpuuga okumufulumya ekibuga Kampala okumutuusa e Masaka. Ate kubanga Wayisu yakwata n'omuggo n'amukuba okumugja e Busega mpaka Masaka n'amuyingiza Masaka n'amuleka nga yeggalidde ne mu nju. Nga ne Masaka olowooza gyali? Simanyi oba gyali. Yali Wayisu. So mu bufunze Wayisu kalakita ye okubanga ali radiko nnyo ng'omuntu. Nga bw'okimanyi nti Omuganda ye yalugera nakugamba nti ow'ebbanga bw'otamuwemukira oyinza obuteebika. Kati abasajja bano babadde bamaze ebbanga nga bamujja. Tulabe Kasibante ayogedde ebintu bingi nnyo ku Wayisu alinga gwe yanona mu position ne ku Secretary General David Lewis Rubongoya abafuukidde ettabo buli waabeera banywerako kyayi baliirako. Akati nze nzikiriza nti Wayisu ati yazzeemu omwami ono agambye agenda baddamu kimumala kubanga abadde yagamba nti abadde yasirika nga tabaddangamu naye ndowooza okusinziira ku ye bwali tugambe nti ali radiko alabye ng'okubaddamu abasobola ayinza okuba nga abasobola kituufu naye okusinziira nga kunze bwe ndaba embintu eyabazzeemu nze ndaba nga kimala kubanga bano abasajja ensi bamanyi ebigendererwa byabwe ensi ebimanyi era ne bwe boogera bannayuganda tebakyabatwala nga bali siriyasi so kati agenda kumalira kuba n'obudde bwaffe ate nga yandikozeemu ebitukola ki ebituyamba ebirala so kitegeeza yabazzeemu ndaba yange ey'ebintu kimala bumazi bayinza okuddamu okumusokonkereza ne bongera okubeera nga bamusima Wayisu nga bw'omumanyi kisooka musajja muyivu. Ekyokubiri waliwo ag'omunkuubo gagamba nti Wayisu ono okubeera nga abantu bamulwanyisa nga si ba NRM ate nga si ba Nuupu ate era nga si bantu ba Munnakawa mbu waliwo aseesaamu eno wansi w'emmeeza. Waliwo omukyala mbu mbu waliwo omukyala awo waliwo omukyala awo mbu aseesaamu naye nga taguganya kuzikira. Tayagala Wayisu ono kugenda mu Parliament. Era omukyalo oyo mu Parliament ayagalayo nnyo abantu abalina diya madamu. Nkitegedde madamu abeewombeeka ennyo gwe teguddibwamu. Nzikiriza munnange nga bw'osabye nga bw'oyogedde kikolebwe kubanga Wayisu ono bw'atuuka mu Parliament n'ebiryo essaawa zino bye tulaba ajja kubafuukira akagumba weegoge ttiimu era ekyokubiri Zaake kati jjukira obadde olina Zaake ng'akulumya omutwe mu opposition kati ogatteko Wayisu Secretary General waffe naye tujja mwogerako alina ensonga ze. Jjukira nti ono ye kalakita ye yakusirika kubanga y'omu ku bantu be basinze okuba mu Kampala Central obutabeera member of Parliament naye bw'oba otunulidde ku bantu abaliwo essaawa zino bavuganya ye talina gwavuganya bwe wabeera ng'akalulu ka mazima na bwenkanya bonna abali mu Kampala essaawa zino kabeere wa NRM eyabawangulidde mu kamyufu bonna bavuganya ani bavuganya ACG. Kati ACG musajja mugezi nnyo wadde ng'ebintu bye byampola kati combination yabikwata empola ng'akozesa obwongo ne combination y'omuntu wabikwata ennyo ng'ate bwa bwongo naye nnyo bw'obatuuza awamu kati omukyala agamba
kangezeeko okulwana n'agana afa bagakola ki bagasalira essubi kigambwa mbuyomu kubataddewo embeera era mu mbeera eno Waiswa Mufumbiro okusinziira nga tebanaba kubeera nga bamuwalampa n'okulaba kati watuuse nga bamuwalampa ndaba ng'olutalo luno lulina kirumugasseeko kubanga omuntu ajja kwebuuza Waiswa ono yamukola ki kubanga abantu bangi tubalabye bavuddewa ne bavaawa ne bajja ne beesimba ku bifo ebyenjawulo nyini amujjonkera oba amuvuma nyini Kasibante si munnakampala Kasibante wiri eri mawokota bamuzaala iri eri Butambala naye yeesimba mu Kampala Rubaga kati nga ebuzibu bwonna we buva okubeera nga bamujjonkera nti lwakuba yava ebusoga n'ajja wano ono n'ava saidi zeno mu Western Lewis Rubongoya naye n'ajja mu Kampala kati ekyo ne bakifuula ensonga ne bagifuula debate ne balirako ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya kitegeeza tebalina kye bagamba abantu kubanga omuntu ebiseera ebisinga bw'obanga olina ky'ogamba abantu olina okubagamba abantu ekigambo ekiddako lwaki ono tomwagala naye bw'onyonyola nti agundi yava egindi najja eno kyekyamuntamye kitegeeza oba tolina nsonga so Lewis Rubongoya ujja bagatta wamu n'omusajja ono Mufumbiro okulumbagana oba okubalumba kibakoledde nnyo kubanga bw'otunulira Lewis Rubongoya mu Kampala abantu bangi abaali batamumanyi wadde nga baali bamumanyi nti Lewis Rubongoya naye nga bamulekaawo otegedde kyenkugamba nga tebalamulabamu elementi yakubeera nti asobola okubeera member of parliament nga bamulabawo ne bamulekaawo naye kati bino byonna ebizze bibaawo abantu balukale bagana nekyo kyennyo n'akalulu ke Kawempe ne kamukolera erinnya okusinziira ku yazze ng'akola ye muntu eyali mu kalulu ako okuva ku epaka ku Zedi era ne baali babbi obululu ojjukira mu nnyumba ey'omu Kikomera ye yasookayo ne Rob ne babakubira nayo naye teyazikiza teyakola ne mu lunaku olw'okubala akalulu mu matumbi ag'ekiro yaliwo abantu ng'abo ne babajjonkera kyokka nga bo bamaze mu opposition ebbanga tebakulanga ku bintu nga bino tebasobola kubeera nga babikola kubanga project ebeera project tebasobola kubeera nga babingiramu ebyo ebyefaananyirizaako bwe bityo mu mbeera y'emu meya Kampala Central Tubbi waliwo olutalo soka tukabawe kati bawa akatambi ka Waiswa Mufumbiro ono ng'addamu abajjonkezi kubanga tebamunyigira mu ttooke bamutegeere atamanyi Waiswa Mufumbiro y'ono ng'asirika kale ali amanyi Kasibampunu nti naye mulunzi okujjako bwalunda gyanalyako amatu gyanalyako okusobola okugifaanana so siyinza mala budde na muntu bw'atyo balowooza siyinza baddamu naye kati muzeemu era ngenda muddamu paka Kasibante talina kyayogera namulira agamba ne bosi wange obukodo Kasibante Mukiibi Sserunjogi yafiira mu kiyumba nga nfunzi naye nga yali campaigning manager wo Mukiibi Sserunjogi yava ku CBS FM yafa nga si mukozi waayo yafiira mu kiyumba ky'amasengere nga Kasibante totutte buvunaanyizibwa wadde mukyala w'omusawo yakubiranga amasimu butatadde kubanga nze manyi tolina kyoyinza kuŋŋamba nkumanyi okuva mu ntegeera oyogera leero n'oyogera ku CBS tewaŋŋamba nti Kawoya Mwebe yakuwa emitwalo 15 egya kampeyini n'ojja ne Basanga erimu emitwalo 15 waŋŋamba bakusasulanga emitwalo 3 ku CBS gwe Kasibante kakati leero ovuddeyo osiga ekifaananyi ekyokubeera omukuusa gwe nayamba ng'onywedde omwenge bakuwadde obuvunaanyizibwa okubeera nti gwe kalabalaba w'omukolo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka
tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babuwe Alex Waiso mufumbiro abasajja abalaze ebifuba kwekuba kifuba atakulekera tomulekera badde bamanyi bulijjo yasirika tasobola kubaddamu nti musiru tasobola banyika era bwe balina okwera nga bali kuludda era ng'omuntu omugezi weereza amayinja buli kati nga yakola gwakusiba mugongo baba akati n'ebigambo bye bityo ebyo nga bw'obirabye mu mbeera y'emu omusajja Meya Tubbi Honorable Balimwezo abadde no Nakawa ono Waswa Mufumbiro wagenda okudda Meya ono wabadde kakati wano waliwo okulya n'okukomba essowaani. Honorable Balimwezo abantu bangi bamujjonkedde nnyo naye yasirika naye era nga baga nti okusirika si butamanya n'okwogera ennyo si gwe kukola kisikwe kumanya. Mbadde njagala ompe submission y'omusajja ono okusirika bamulangidde yafukamira ng'afukamirira kaadi ate nga ffe twalaba nti mu kufukamira alinga eyali asaba. Kino kituukirekawa saalinga eyali Balimwezo yali asaba kubanga Balimwezo ebbanga lyonna mulabe nga musajja akulembeza essaala mu bintu bye byonna ebisa era tumulabe ng'afukamira enfunda nnyingi nnyo nga ne pulezidenti oba Kyakwasa Mitembo tannabakwera nga ajja mu byabufuzi ye Balimwezo ebbanga lye abaddewo muntu omu naye nga batugamba nti musajja y'omu basinga okwera nga balina ekitegeeza nti bano Bansereko Muhammad abaavaayo ne bamujjonkera balina malisi abo balina malisi tebaagaliza tukira nti NUP kati balaba nga batandise etandikira ddala okwepositioninga mu bifo by'obukulembeze ate nga abantu babaagala bagamba kati abasajja bano nga bepositioninze Balimwezo agenze kwa Lord Mayor Waiso azze yazze President Kyagulanyi waali gavumenti weekolamu bweti abasajja baba baatuula dda mu bifo ebyo be balowooza nti bandi badde be babibeeramu kubanga jjukira akagambo semutuya kugamba yadde abo abali mu NUP bakola butaweera bafutusoja bakola nnyo naye gavumenti weekyuka bagenda kwetaaga fuukira bandi baminisita nebeerabira nti ate mwana wattu Kawuma Lumagala be balabanga bayivu ate bayivu bagenza okulaba nga basajja bano ebifo babyetoolodde okusalawo okutandika okukola kino bajjonkera obutatadde wajjonkera okukozesa ebyo bye balina ng'amaanyi gaabwe te Bobby Nafuya kyokka mu mbeera y'emu nawuliddeko nti ate Erias Lukwago yono ye pulezidenti wa PFF eyava mu FDC ate mbu ayinza obuteesimbawo ku bwa pulezidenti ate ebintu byabo bibuzaabuza mbu ate n'akomawo ku bwa meeya bya kiseera balina be babala kubanga tosolaga nti pulezidenti wa kibiina ate ndi wa kiseera ate sigenda kwesimbawo ate nkomawo ku bwa Lord Mayor lwaki ofiira ku bwa Lord Mayor ng'omaze emyaka egisooka mu 15 era kigambibwa mbu abantu batandise okugamba oba Honorable Balimwezo kubanga Honorable Balimwezo ekibala ekisinga okubeera nga kimwogerwako nga bagamba mbu ono yafukamira ng'afukamirira kaadi lwe yafukamira ne ttiimu ye ne pulezidenti ne basaba wali ku head offices zaffe ali Honorable Balimwezo abantu jabbanyo nga bwe nkugambye nti ono musajja azze afukamira noono omusajja bwe yajja mu Uganda Benihini ono yali wa pasita ogundi wano Rubago Kayanja yavaayo n'afukamira bantu bangi abaali waliyo Derek Nyeko Honorable Derek Nyeko waliyo ba speaker nga tebamwogerera wama okulu yafukamira kituufu tebamwogerera bikini yafukamira kulu balina kifaananyi kye baagala kusinja ate ng'abantu bano balina ensimbi ezibawaga okubeera nga bakola ebintu ekitegeeza ndi Honorable okufukamira si yafukamira lwa tiketi tafukamiranga ko lwa tiketi ne mu kyaki baali bagaba tiketi abaali tebagaba kaadi baali tebagaba kaadi ate lwaki yafukamira gye buvuddeko ate mbu yavudde awo n'agenda ew'omusajja gwe batakwataganira ddala wadde n'akamu n'akatono omanyi pasita Kayanja mbu n'agenda mu kyaki ya pasita omulala pasita Livingstone Kiganda oba ge mannya ge pasita Livingstone Kiganda naye yabaddeyo bakatambi producer akayina era yafukamidde kati kino kiba kirekawa abaamujjonkeranga nga bagamba nti afukamira lwa tiketi n'afukamira n'eno naye balondamu kyawano ku Nuupu kitegeeza baali bamukuba bukubi kati kitegeeza ye okusirika kwe n'asigala ng'agenda mu maaso ne waayina okubeera ng'afukamirira abapuluvinze nti teyafukamira lwa kaadi yafukamira lwa Katonda eyasooka kufukamira ku kitebe ate si wasimbe nga yasookera ku kitebe bandigambye nti akikozesa kusiimulawo teyakola ku kitebe naye teyasookera kufukamira ku
okufukamira ku kitebe yali yafukamira dde mabega eri mu church y'omwami ate najja n'afukamira ku kitebe era nga basaba essaala ne kana Katambi producer kageno tuteerayo era akulaga nti afukamira ewa David Livingstone Kiganda nayo yafukamidde. Kati bana abasajja kitegeeza nti Katonda mwoyo alina mungi era buli lwagenda mu maaso ga Katonda afukamirira ddala ku ttaka kubanga bangi bayombeka nga bayimira kimwongeddeko ettutumu kubanga neewunyiza Pastor Livingstone Kiganda okubeera ng'omusajja yamulaba katuuti kooli addakiika emu n'amulaba ku kake ate n'amukubira ne kampeyini nti bannanga ab'emakindye abaawa ne bw'aba takwagala ajja kukyalira ewuwo nga takwagala ng'ayagala kimu kiyisaawo bantu era yakulembeza Uganda takulembeza ye ng'omuntu. Kitegeeza nti kino kye babadde bamuteekako ekyamalisi nti yafukamira lwa tiketi yafukamira lwa kaadi kimuyambye buyambi nnyo n'okumutunda nga bw'ogambye nti bali gye bakoma okukuma waiso afuna ttutumu kati ne bano gye bakoma okujjongera omusajja ono balimu ezo bamwongera maanyi wai producer atuwa akatambi ak'omusajja ng'afukamidde mu bigambo tuwulire bye baayogedde kubanga olwedde tuzze tukalaba kale tubale tukalaba naye nga tuwulira bigambo katuwulire amaloboozi gennyini kiki ekyabadde mu kyaki baamusabidde akalulu ne bamusabira wawawawwa bantu bangi babadde mu kyaki akatambi naye ate tunaba akatambi watya ng'omusajja ono akomyewo Lukwago kubanga gwe twasooka omusindikira luli kuvaamu teyalina maanyi oyo yalina munafu kituufu kituufu Latifu yatulyamu lukwe nno awo nawo tujja kutuukawo Latifu yatulyamu olukwe ku olukadi n'agizaayo kituufu yayita kalebwere ekyokubiri Latifu bwazzaayo kaadi olwaleero yali mu mawulire yatandise okutambuza ebigambo tujja kutuukawo awo ku Latifu mu mboozi yaffe enaddako olwaleero tulina emboozi z'abantu balala ze twategese tubawo akatambi bakawulire tukomewo ne Zaala bamuyitaani oyo That one is the incoming Lord Mayor. Bamuyitaani oyo bali mwezo Honorable Bali Mwezo. Kozi bw'oba onoobeera meya wa Kampala. If you're to be the mayor of Kampala, abaawa abakulonda. What constituencies vote for you? Is it constituencies? Divisions. What divisions? Division ki ezikulonda? Which divisions elect a city mayor? Makindye, Kampala Central, Nakawa Division, Lubaga Division, Kawempe Division. That is it. Sir, your electorate. The people who vote for the mayor. They are in those 5 divisions. Kakati ebyo nga bamaze okubeera nga babitegeera kati tunulidde balonzi naye kye balina okumanya kiri kimu gwewola ba ambuleera ate totiikinga kayini kano kufuluma kalina okusigala mu bookisi mulinga katono bw'oba okoze ensobi ddayo bakuwa kapapula bw'oba olina kinkumu era okiteeka mu kabookisi mwokka munda toteeka bbali waako wali ambuleera woteeka okuliraana ambuleera kakati bino byonna nga bigenda mu maaso ojjukira omukyala oli gwe bayita Regina nakkazi bakitte eyavaayo n'ategeeza nti bwe batamuwa kaadi ya National Unity Platform agenda ku muti gwa mpuuga kwaba yeesuubira okwalengejjera okubawala mpoogo kakati no tabbu tegudde okusinziira ku bigambo bye yayogera kennyini omukazi oyo bizadde ebitukula maka byazalira ku nsiko emboozi gye yakola teyingidde emizikiti kati wano General Museveni afunamu andi kyekiri kye twagamba nti bangi ababaddewo nga bazannya politics
nga bapolitisinga naye nga tebayamba muntu wa wansi oba nga tebaliwo lwa ggwanga lyabwe kituufu kuweereza nsi yaabwe. katulaba mukazi ono kye yatandika nti yali mutume kubanga tanaba nagenda mu vetting. otegedde otya nti bagenda kuwa kaadi era gw'ogende ku muti gwa mpuuga obeere okwo kuba weetunga. Kitegeeza nti abantu bangi abalinga okyova olabanga ne Latifu Ssebaggala yatandikiddewo ekiboozibozi ne Sseggona nti bannange banditaddewo akakiiko akalala gye tugenda ne twemulugunya in case tofunye kaadi. Ate nga bonna babikula ekkooti balimu emitimu. Latifu yatulyamu olukwe luli bamuwa mbu era saakala gavumenti gano gegenkomeredde mbu bayinza okuba mbu nga bamuwa ekyoja mu miro ne bamugamba biveemu naye yatugamba yatuula n'alaba nga n'oli wa opposition n'agamba engeri gyali ngetuwa opposition ate nange ndi wa opposition tugenda kuwonoona obululu bwaffe mbu n'amulekera nga batukanyizza. Yali wa kibiina kyaffe? Teyali wa kibiina kyaffe naye nga ekibiina kye kyali kisazeewo. Si kibiina kye kyasalawo kakati kyovola nga kaadi ate baagiwa omuntu omulala kati agenda opposition endala emuwe kaadi. Kakati yaleese ekiboozibozi businga bateekawo akakiiko omuntu abatakoze eki tafunye kaadi gye yeemulugunyiza ne twebuuza amangu ago lwaki aleete afuna endowooza eno tebagenda muwa kaadi. NUP bwe yateekawo akakiiko kano alowooza tiyalowooza nti waliwo abatagenda kuweebwa kaadi. Yateekawo conditions abatagenda kuweebwa kaadi ze balina kugoberera. Era yaziteekawo. Lwaki teyateekawo kakiiko ako? Tetumanyi. Baali tebakamanyi. Baali bakalaba era baali bakimanyi. Bano abasajja abalute mu byobufuzi balina engezigezi ekke banansonyiwa okwogera bwe nti abatuwuliriza naye bakisussa anti bagamba baluddewo tebalina kye bakoze bagaggawadde bakkuse nnyo bakyayagala. Waliwo yagamba singa opposition eno tetwagikuuma gye mwekyangiramu temwandigisanzewo naye mulina turespectinga ennyo kubanga ffe twakuuma opposition eno ssebo. Mao n'avaayo n'akugamba tiffe tuli ba professionals b'opposition tuli ba professor. Kati professional aba muntu wanjawulo pulo mu kintu ekyo kitegeeza nti yakubira akuba kya ssente. Talowoozangako kubeera nga gavumenti yagirimu nga yakulembedde abantu abatwala mu nsi ensuubize. Yafuuka mukengufu mu opposition. Kitegeeza nti ye waali kyova olabanga ne mu kalulu kaabwe akobwa President Mao byalimu okubagana wabiraba. Byalimu okubbira wabiraba. Agenze wa General Sale oluvuddeyo agenze mu kalulu kwesimbawo era Mwami Museveni yavaayo n'agamba njagala obbagamba mwenna bannayuganda nti nze wesiri dipite liiwo eno yaba Mao yennyini kubanga ye President Mao ate Mao nga yavuunula ate Mao nga yagwavuunuza. Kakati omukyalo ono ekiboozibozi yakireese nekimukwatako kati abasajja betutamanyi oba nabo bakolera General Museveni bakibuukidde oba balumirirwa ddiini yaabwe olaba bakitwala mu muzikiti era kiri mu muzikiti kisaze eddiiro kivudde eno mu kkanisa mu kyaki kiyingidde emizikiti wanga kyasooka mu kyaki bwe batatuwaffe abakatuliki nava tetujja balonda kati n'omusiraamu agambe bataleeta musiraamu nava tetujja balonda. Tujjukirizo zezi audience bbiri abannabyabufuzi oba ffe abanoonya obululu tetusinga okubeera nga twetaaga kubanga abasiraamu bangi n'abatali basiraamu bangi. Kati bigenda kufaanawo n'abalokole bakyogere naffe twagala mulokole n'abakristaayo bakyogere twagala mukristaayo. Okitegedde kati olaba bw'owaliriza baagala kuwaliriza kibiina kuleeta bantu batagenda kusobola kukolera bantu ye tageti yaabwe nti leeta omukatuliki omuwe nti n'omusiraamu wano abaddewo nnyo. Jjukira omukyalo ono abadde yeesimba ku bwa mmeeya obw'Ennansana municipality. Ennansana eyo gyagala okubeera mmeeya waayo naye ekiboozi kye yatandikiddemu kiraga bulazi nti ayinza okuba nga yeemu ku nsigo ezaali zasindikibwa. Saayinza ono yali nsigo yasindikibwa mu NUP kubanga bino ebigambo singa yabyogedde nga tali mu kibiina kya NUP byali tebikola makulu. Kituufu yajja no mu NUP afune amasannyalaze kwata tetwayogerako luli nti bw'amala ofuna amasannyalaze kwatapinga atandikira akole statement atambulize okwo kuko ekyo kigambo kimu. Kyova olaba nti abasinga obungi bonna bw'aba ayagala okukola statement olina kutapinga ku NUP. Era yagamba oyo mukazi mbu Segirinya yasiramuka afune kaadi. Okitegedde naye ate Segirinya weyengera politics NUP teyaliiwo kubanga Segirinya ali kansala ku kikolwa lwa KCCA wano ng'akiika mu KCCA ku gundi wano ate nga musiraamu nga Nuupu teriiwo. Okitegedde
era yabeeranga ne Mubaraka Munyagwa babeera mu parliament ng'ono kansala nga bonna basiraamu oli yasiramuka ng'omuntu bw'aneegomba eddiini kakati ono eyazze okusiramuka olw'ekifo y'ono simanyi musajja eyali akola ne Alex Luswa Luwemba ne yeefuula omusiraamu naye ng'ekyamazima amatuufu eyo nayo yali project essaawa zino akyali musiraamu takyalina musiraamu kati kitegedde kitegeeza nti yali alina bigendererwa yagala kusiga kifaananyi abasajja ab'omu mizikiti olunaku lwaliro bavuddeyo ne bagamba naffe kati omuntu atali musiraamu tetugenda mulonda eyo nsobi era bwekaba nga si kasinge ojja kwesanga ng'omukyalo ono yayogedde ebigambo bino mu kanisa alina connection n'omwami ono omusiraamu ayogedde ebintu bino mu mizikiti kubanga tuzze tulaba abasiraamu bangi omusiraamu n'ayimirira mu maaso ga General Museveni n'amugamba tukusabira buwangaazi nga basiba abasiraamu buli lunaku n'okufa ne bafa okitegedde nga bakuba abasiraamu amasasi buli lunaku buli muntu omunene afa mu ggwanga basooka kuyoola abasiraamu naye omusiraamu n'ayimirira jo wano ng'ali Mengo General Museveni n'amugamba sirabangako omusajja mulungi nga ggwe kyokka nga watunulira ku ngeri Museveni gy'afugamu okubeerera kuba pulezidenti vice pulezidenti deputy simanyi speaker prime minister saabalamuzi tekuli musiraamu okitegedde tekuliiko era nebbanga ligenze liweredde ddala bajja no bameka ssaawa zino bwe tuwulira nga basiraamu tekuli musiraamu so kaakati ojja kwesanga nga General Museveni empikize nga bajazizanya bulijjo ng'ateeka eno omusiraamu n'ateeka eno omukatuliki ne bakola statement bonna n'abawabutida ne beerumbe naye nga bwe badde eri emmanjo basanga bali ku suwaani emu bakola ki balya so kati ebintu nga bino babiteerawo ffe bannayuganda basaanye okwera nga babiraba era ekenkoba z'okwera nga oleesa omulamwa guno bannayuganda bongere okubuuka abantu bano kino si kituufu tetulina kikkiriza kgenda mu maaso ngaffe abaliwo okwera nga tubuusa abantu era nkubiriza n'ab'emikutu emirala gyonna okulwana ensonga eno ate yeesooka eveewo erina okuvaawo mu ddiini kubanga ensonga erimu eddiini ensonga erimu eddiini n'amawanga bibeera bizibu nnyo ebiseera ebisinga bireta n'abantu okuttingana okitegedde kubanga kati NUP tojagikaka kuleeta muntu tugeze waliwo ebifo nga by'abasiraamu nga bo abasiraamu kati ng'ekawempe nga be bangi okitegedde kati ng'ekawempe tebagenda kukaka kuleeta musiraamu ekiri automatic nti mu basiraamu bano donda mwasobola omutuwe okitegedde ate kibeera kyankizo nnyo bw'oba nti saidi eno majority y'abantu basiraamu kambawo abakulembera nga abategeera okuviira ddala so kikulu nnyo okufuna omuntu ng'abategeera kyamaanyi ddala nti majority basiraamu kitegeeza n'ensonga zaabwe tebajja kutya kubeera open gyali okutandikira ku ddiini kubanga bwe tutunulira Kampala alina divisions ez'enjawulo nnyingi waliwo Nakawa waliyo ababaka babiri bonna tekuli musiraamu n'omu Nakawa East ne Nakawa West naye abasiraamu tebaliyo gye bali era tebacomplaininga bwe tujja Makindi waliyo division bbiri waliyo West Makindi Alan Sewanyana gyali ne East eya Derek Nyeko okitegeera Makindi esaabagabo si basiraamu naye waliyo omubaka waayo okitegeera Makindi esaabagabo ekyo nakyo kiri awo kati majority eriyo kati bw'okomawo lindako tukyalina ne Lubaga naye tetulinayo omubaka musiraamu naye baliyo babiri okitegedde kaakati kitegeeza abasiraamu ku Kampala yenna balinako ababaka bana abasiraamu Kawempe North Kawempe South Kampala Central n'omubaka omukyalo wa Kampala be bantu bana naye bali nkubalidde abantu bameka Makindi zombi Nakawa zombi Lubaga zombi be bantu bameka so balance of power weeri naye abantu abamu bakikola okulowoozesa abalala nti tetutegeera oba okusiiga obukyayi eri oyo atamanyi kigenda mu maaso ekituufu okitegeera kati ntalo luyingiddemu eddiini entalo z'eddiini n'amawanga ntalo mbi nnyo abatuliza tuwa akatambi kano naye tetukabawadde kutwala birimu wabula ebiri mu katambi kano si bituufu kugoberera ebiri mu katambi kano tugenda obbazanya bawulira akatambi kano ebigambo ebyo tebabigoberera bisiga bukyayi ate era bitwawulayawulanga bannayuganda abaagala okulaba nga ate tufuna Uganda eyegombesa kubanga Uganda teriwo lwa ddiini okitegedde eddiini zizze buzinga tusoosa madiini tulina kusoosa Uganda ebbanga lyonna ensi yaffe kubanga Uganda yaliwo nga tewaliiwo madiini gano kubanga Uganda yebanga edobonkanye n'eddiini yo togyeyagaliramu tosobola kweyagalira mu busiraamu bwo nga abasajja bakugamba omusajja bw'akubibwa amasasi mu Kampala alina ekirevu wekweke basooka kukitegedde
era ne bwoba otunulidde kati essaawa zino General Museveni abantu bakulembera nabo okuva ku ye vice we saabalamuzi sipiika tekuli musiraamu noki n'omu kati ate gwera olinga abikomyawo tuzuukuse bino byonna tubikomyewo bajjeno b'amagye tubatunuulire so kati timuli basiraamu baludde mu magye mwebali ebasaana bwajjeno mwebali ani yali adumidde ku magye nga musiraamu simulabawo ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni eyasookera ddala yali ani tujja kuddeyo tukole risaaki abamu bakatumba amala abamu balonda bajjeno muhoozi ne muhoozi oli yavuddeko bwe tukiteeka ku minzaani kale katugambe nti waliyo kale abasiraamu kale katugambe babiri wadde tebaaliyo era olaba nti balancing of power wano teriiwo ayinza n'obutabaayo ayinza n'obutaba ogenda mu poliisi abakulidde poliisi nga basiraamu bali bameka abawuliza bajja tubuulira ogenda mu prisoni abakulidde prisoni nga basiraamu bali bameka so Mukama Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangalala mu Buganda sign out for now bye. Abantu ngamba kitte bavaayo openly mu lwatu n'ayogera ng'ekimwogeza kiki waliwo omusiraamu amwesimbyeko naye weewuunye watuuse n'okuyisa erinnya ly'omulangira mu kamwa nti agamba balonda abasiraamu muno bakitte gwe mwatumye biiznillah ajja akasuka ejjinja mu njuki alabe abasiraamu tulabe bw'obanga ddala munansana okulembera abatali basiraamu bokka n'abasiraamu abaliyo baakuwa akalulu abo abantu bwe batyo mugendo tuleetera batufuukire ekizibu ensonga ejje nga yakuteekawo masjidi agaana otuteekako omukono ku mukyalo oyo bwe banaabanga ekibiina kye ekimutembeeta biiznillah tekivuddeeyo kwogera ku nsonga eyo nti yabadde nkyamu naffe insha Allah tugenda kusumulula ng'abasiraamu tulangirire ti buli woolabye omusiraamu biiznillah tiikinga President Museveni abo beetuumako n'amannya ag'obusiraamu abamu bakyagayina basali musale ng'ekimwogeza kiki ayagala abasiraamu babagobe mu by'obufuzi byaki bya Uganda abasiraamu muzuukuke akadde katuuse naffe twerwaneko biiznillah nabo nga bwe balangirira mu kyaki na buli wamu kaakati eyenjiri naffe insha Allah from today onwards tugenda kulangirira muzikiti ku muzikiti buli woolabye omusiraamu tiikinga era n'ekibiina kye kireme kuvaayo kubaako nsonga gye kyogera ebyo biiznillahi subhanahu wa taala tugenda kubyogerako mu kaseera kano mpaka ku ssaawa esembayo tubalinze tubataddeko amaaso mu kaseera k'okugaba ekkaadi n'ebifo ebibadde ebyaffe eby'obusiraamu wallahi mbisuuli